Alien Skin abadde alina gy'ava n'egganga ye ne bayita ku kitebe kyaffe ekya Nuupu. Mbu awandiseeko ekigambo ndekisimanyi bikitegeeza. Naye abayimbi bwe mbanga munoonya comeback muginoonye mu bulungi nga mubala n'obulamu bwammwe. Kubanga kati singa abo bayaye bakuyiikira nabo okufa kuba tekubeddeewo gwabeera bumotoka ng'owaga gwe basindise musajja omunaku olina famire yo onza osanga newo tuneezimbira yadde kayumba yadde kugula kataka gwe basindika nti genda owandiikeko. Kati omusirikale wabanga lwo lunaku kuba essasi ng'okaaba ng'owooza bannange mwana yafudde. Alien Skin bw'oba ng'onoonya comeback ginoonye mu bulungi. Kino kitebe kya byabufuzi, si kitebe kya kulya mayirungi, si kitebe kya kukolera mu gganga. This is a political headquarter. Tukimanyi baakutwala mu Democratic Alliance nga bagulawo ekibiina nga basuubira nti ogenda kuteekamu ebbugumu ne gwe wasinga okwokya. Wayo kyotya walangira omusajja obubbi ne kitta byonna ebyakolebwa ku olwo kati yali downfall. Kyokka ate nga baali bamanye genda kubeera rise. Kakati kino kyoli mu kukola abantu bazze mangi bakikola basipapa pa yakuba n'amasasi ali luddawa. Sajja baakitatta ag'amalala gaggwawo era ettutumu ly'obutalowooza ery'obusiru lyaggwawo. Abantu bakwagala kuyimba tebakwagala lwa kukola fujjo. Sobeera mwegendeza mu bintu by'okola. Kati nga gwe okyumye n'owandikako by'oyagala. Singa omukulu w'Emagerera talimu ebyo bya kito kubanga tebutali levo yammwe. Singa avaayo n'agamba abayaye mwenna mulumbe fangone. Okimanyi nti abo bayinza okulabika ng'alagidde ejje mulumbe fangone. Okimanyi n'ennyumba muyinza okulema okugifuluma. So bannange yadde owagira omuntu naye bw'aba akoze ensobi mugambe bino by'okola si bye nkuwagiriramu. Kyoli mu kukola kirala nnyo nange kye nakuwagiriramu. Kendeeza ku malala. Amalala gasuula naddala amalala agatali malowoozeeko. Naawe gwe batumye okukola ekintu lowooza ku bulamu bwo kubanga olina famire yo olina bw'olina okulabirira. Amanya mbeera Jades Media bulijjo akwagaliza by'omwagala. Yes, mutegeeza nti oli ku Yugi Update TV kosinzira okubanga otuwuliriza. Gwe mukwano gwange agala twewingako kutegeeza agenda waliwo ekigambo subscribe kikoneko osobola okubanga osubscribinga ku Yugi Update TV. Mwabagala okusharinga, likinga, commentinga, osobola okujja mu comment section. Kakati okusinzira embeera nga woogiraba abantu beenoonyeza leenya. Kuba kati Alien Skin okuvaayo n'alumbagana ekitebe kya National Unity Platform. Alien Skin kye twagala okutegeeza kola mirimu gyo. Ne Robert Kyagulanyi Ggowala na Bobi Wine takuliiko naye ali mirimu gya byabufuzi. Talina na budde bukulowoozaako ekyo weetaaga okumanya. Wabula muyina okuyiga okurespectinga boundaries. Omuntu atakulumbaganye waki oba ovaayo eri n'omulumbagana. Kati singa ofuna ekikyamu kubanga nkiwa ekyo ekitebe kiriko omukuumi. Kati singa omukuumi aba ng'amaze okukuba essasi Alien Skin oba ogenda bite byotya. Bannanga bawaga abantu bano bawage nga mubakansolinga nga mubalambika ekituufu ekyokola. Amma nkutegeeza nti badde muwuliriza mulungi nnyo webale kwekumira ku Yugi Update TV. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo. Mujje mu subscribinge, mu likinge, mu commentinge, mweraba.